Wewe kuweereza Robert Mutebi. Twebaza Katonda nti bukedde bulungi. Wano we tuli Busia boda. Ajukira Busia boda eyawukana ne ensi yaffe Uganda Kenya. Wabula kisobola okutegeezako omulabi waffe owa Soul TV nti olwokubiri abanafu Abannakenya tebaddamu okwekalakaasa. Maboroka gayokyebwa abanafu abalala bakubibwa. So neera ne balangira nti n'olwaleero era bagenda kuddamu okwekalakaasa. So n'olwekyo yensonga lwaki tweyuze ku meya wa Busia municipality atubuulire ngabo abanaboda bakosebwa batya singa muliraano e Kenya baba bali mu kwekalakaasa. Atubuulireko na moroka meka eza Uganda ezakubibwa zamanyiko eziba nga ziva wano e Busia ezakubibwa oba ezayokyebwa oba abantu ki bamanyiko abakubibwa abana Uganda. Mukulu ye Amin Sadiq meya wa Busia. Mukulu tuli live ku Soul TV program Omusunsuzi. Tubuulire nga mmwe abana Busia mukosebwa mutya mulinako abantu bamwe abakosebwa emmotoka zakubibwa eza Uganda kumuliraano e Kenya. Esebo neyaziza muganda wange Charles era nenebaza abateesiteesi b'Omusunsuzi ku makya kuno. Amanya Amin Sadiq meya Busia Municipal Council. Kyansonyi nnyo era kitukwasa ennaku nti buli lwakuna ne ku Mande omukulu Raila Odinga bwe lwabanga ateeseteese okwekalakaasa bannabusiya tufuna obuzibu bunene nnyo ate si bannabusiya ffekka kuba abantu bava Ejjinja bava Mukono ne babanga bajjawa e Busia Kenya okugenda okusuubulayo naddala ku bbalaza n'olunaku olwokuna. Era kati olunaku lwa leero tuli ku bunkenke bwe babanga bagenda mu maaso n'okwekalakaasa. Era olunaku olwokubiri oluwedde emmotoka zaali nnya ezaffe ez'Abannayuganda ezakubwa naye ezasinga zaali bbaasi zaabwe ez'e Kenya ze zasinga okukola ki naye ate bbaasi ezo zibeeramu Bannayuganda. Etegeeza nti ffenna tuba basuubuzi abagenda e Kenya okusuubula. Kiba kibi nnyo kuba bbaasi ezisinga tezibaako namba za Uganda olw'okuba nti Uganda tetusobola kugula ezo bbaasi ziva Uganda kuddawa Nairobi. Naye olwaleero tuli mu kulaba wayinza okubeerawo akalembereza naye baba batandiise ate kijja kuba kyamaanyi nnyo kuba Busia Kenya omukulu Raila Odinga waava kati ate ye main point webayitira bw'otuuka e Malaba kyekimu kategeeza nti ffe tuli wakati naddala ffe abali ku booda z'eno ng'ogyeko eyeswamu erimu luto eri gyali n'abagundi ba Popotibe naye wano ewaffe okuva Busia mpaka Tororo awo wonna omukulu Odinga gemaanyi ge getolitereze era naffe nga bannabusiya gemaanyi gani galayira Odinga era bw'omwogerako ekibi saidi eno era eri oba tojja kunywa mazzi era ekyo tekigaana nze eri munnabyabufuzi siyinza kugaa sibawagira mbawagira kuba batuwa ssente nnyingi naddala wano. Kiringa omusolo gwaffe ogwa Busia gukosebwa kinene nnyo. Bw'otuuka ku gavumenti ssente zetuweereza ziba ntono nnyo tumala okuzisolooza wano bwe zigenda e Kampala ne zimala emyezi 3 kasasiro n'afuuka kasasiro mu ttawuni ekijja okuleeta obuzibu era neewunyiza ga nti buli kilomita 2 wajja kubeerawo skip naye nga ne buno obutono butulemesezza okukozesa era nsabira Bannakenya babeere n'emirembe twabe nga tawuni yaffe Busia tugikola ki tugitereeza. Olaga nti bw'oba oyogerako obanga alaga nti mmwe Abannayuganda Busia mukozesa nnyo esente z'e Kenya. Tuzikozesa nnyo zonna sente z'e Kenya olw'okuba nti ffe tuli wano era bw'otuuka e Kenya wano eza Uganda ng'oli mu Uganda sente z'e Kenya Abannayuganda bazaaniriza nnyo okusinga eza Uganda. Sente bw'oba sente z'e Kenya kati muli kuzigula mutya zakka obuvuzi era kwezo obutakwatagana e Kenya emyezi ng'etaano sente z'e Kenya zisse nnyo naye neziba zisse ziba kyatudabulinga kuba kati essaawa zino olwaleero exchange eri ku 28
mbangula wembangula eze Kenya ngula 28 naye ate wemba bampa eza Uganda bangula 27. So meya ngabo oyogede nga tumaliza ng'abakulembeze ogambye bannakenya banganda baffe mulina kweteekateeka kisinga kitabuka wali bannakenya bwe bayingira Uganda wano we tugenda okubateeka. Guno si gwe mulundi ogusooka 2007 twabakuuma nnyo era nali defense w'abasuubuzi mu katale ne tubawaniriza wali ku integrated twabakuuma era tubawaniriza kuba bannaffe tewali musami wa Uganda n'omusami wa Kenya balina enjawulo fera tukozesa olulimi lwe lumu era nze ekiro ndya ekyemisana kirya Uganda ekyeggulo kirya Kenya tetulina njawulo. Kano security mwekumye mutya kulaba nti tebutabanguka era security y'Ebusia naddala district security committee n'abakulembeze bonna tuli bumu ffe waffe tetulinawo buzibu kuba ffenna tetuli olugamba ebyobufuzi NRM afa n'OFDC afa nze ndi FDC naye tulina okukwatiramu ku kikwatagana ne security kuba security terina gwe takola ki tulina okubeera ekintu kimu tabike security egenda buki bulungi. Oye meya wa Busha municipality bwatyo batulambulidde ensonga ezikwatagana n'ensalo ya Uganda ne Kenya bannaffe Kenya era olwaleero balangirire nti bagenda na kuddamu okwekalakaasa. So tugenda kuba tumweyungako olulala tutanye ku nsonga endala naye ku lwaleero ebyo tubadde nabyo kankudisa omusinda Robert mu studio bannaffe beeyongera okutuweereza bye balina.